Twamaze okubika ebintu byaffe bulungi saawa nga 2 awo ne tuddayo ewaka tugenda okutuuka eyo nga batandika kuba amasimu nti ennyumba zikoze eki waliwo ko omuliro nange nembusabusa nenkubirako munnange naŋŋamba nti naakavaayo okutuusa amasimu ogeyongedde naffe okutuuka wano ng'omuliro muyitirivu. Singa nze mpeddemu sibagiyo babanansibaze sibagi sibayi kyakukola nyambe onsaasireko naye nze ndabye nnyo. Tusaba buyambi balina ekisa okutuyamba bajje batuyambe katale kaffe kano kubanga abantu ssente tuli mu zaalooni. Naye mu kiseera kino tukubira omulanga eri gavumenti ne minisitule eyabigwa bitalaze wamu n'ababaka baffe aba paalimenti bajje bayambe abantu kuba abantu bali mu buzibu ssente ze bakozesa zibadde za looni. Omuliro gwa Gaba market gwavudde mu nkozesa mbi ey'ebyo ebintu bye tukozesa okufumba. That was a sigiri, you know, eyalekeddwa wansi w'omudaala. Ne olwatuuse situation eyabadde etiisa twagizizza mu nteeko mu kiseera kitono nnyo ate ne tusobola okuziiza omuliro gwabadde nga gulabika nga gugenda kubeera gw'amaanyi obutagenda ku katale akanene